Abadde swaba. Swaba! Swaba soko je boy. Lero kibanda zikukubagana. Yatukubagane. Kibanda kideso olwalero. Yatukubagane. Oyo bwango moni. Yatukubagane kibanda. Yandalo babya balubali. Mama bajaja kubale ku muntu. Abajaja tebali ko zaali lero. Wasi bajaja tebali jasulabe. Bajaja tebagera kubagana. Kemuli jajanga yali ka fisti. Sako bona. Andi bili kabuloka. Nenga yali ka fisti ka bili kabuloka. Eka tiboso kubagana n'ekibere. Nenga kuliko olutabalo. Abasaba baganda bakagamba. Abasaba baganda bagamba bakole nnyo. Bongeremu amaanyi mu bye bakola. Tujja kwongera okubategeeza ebya naye bakole ki? Akadde kano balina okukola ennyo. Batwage bakozeewo mu nsi. Bakole bajjanjaba abantu bawone. Mukole nnyo mujjanjaba abantu bawone ate mukole hiti. Ate bakola bufuusa mujjanjaba abantu bere ba mazima na bwenkanya ate mujjanjaba abantu b'emitima bulungi. Musobole okubanga mwambala embugo mukubo nga mutambula nganzi. Namugenda mutambuza mbugo muki mukubo nga mugenda mutambuza bigere we muti. Ekiregedde kibakiri. Kubanga bino bya ddala. Naye nga bambi teweetula ko tukaaba ebizibu bingi ebyensi eno ate kyaba tumuddeko ku buwangwa ne ku nnono. Wekiri bampita Saalongola Dusita yave bunyo nasibire bugamuzi kwa kazoba kanyamwanga. Okiregedde. Tuli ku fango ne wennyini fango ne kampo nga bw'okiraba. Omusajja nkulaba tomuva ku kido. Nkugambe omusajja wange wa ku Lusegere security erina kubeera tight kuba mukimanya amasannyalaze kati gaveeni. Kitegeera. Gwakulira security y'omubanda. Nze akulira security y'omukulu ssebo gw'olabira wano. Ate bangamba mu champion good yaba deploying. Ate kati champion good era bitambulira mu protocol. Champion good olufuna message nga gyagireeta ewange. Nga nze ebisigadde bikwasaganya. Oli wansi wa champion good? Ndi wansi wa champion good yatwala security olufuna message nga agireetawo mu protocol nga nange njifuna nga ntandika ate okuweereza abajaasi abalala. Musajja era waliwo enteekateeka okutuuka okugenda eka naye era stiiru neeri yennyini waliwo security era gye twali tukwataganye naye nti bw'atuuka nga bw'olaba ebya protocol nti bw'atuuka eri alina security era gye twali tumukwasiza yali olina omuvuga paka eri okumalayo se. Mubeera n'abantu bangi nga mutambula mukuma mutya abantu bano okubakugira obutakola bubbi obutakola ki? Abantu bambi oluusi kye baalabamu abantu bano si bwe kiri ne bano bantu okitegeera bo abantu bayinza okuba nti nno balina ekifaananyi kyabwe nti n'abantu bano bakyamu naye ate omuntu toyinza mumma ndowooza naye abantu bano era tugenda okutambula tubeera ne briefing yaffe nti abantu bano basobola okulaba nti nno bano abantu bakyamu naye mu kusomozebwa tutuuka ekiseera ne tubagamba abantu katubaleke bo bafune endowooza yaabwe nti wabeerawo embeera ng'era oli ayagala okujja okuyingira mu ggaali naye tufuba nnyo okulaba nga naffe twegendeza kuba tumanyi wabeerawo okusomozebwa nga naffe balina kye batubalamu. Abantu abawa boosi we wiiki emyezi ng'agudde obagamba ki? Anti kati abantu abo baali baawe ebbanga twagala nabo tubaweeko omukisa tubabuuze oli yali awadde wiiki kati kiri kitya. Bino ebintu si byakumala gapimira muntu bbanga suubira nti nno yali amuwadde ebbanga pozi ng'oŋŋamba nti ye Katonda w'oku nsi naye wabanga si Katonda nga naye muntu kati abaawa ebbanga erya wiiki kati gw'oddayo n'obabuuza omuntu gwewawa wiiki ng'ali mu mwezi olwo kiba kitya. Mannya Bakita Julius ono ku Fangoni camp atwala security y'omukulu Fangoni commander Alien Ski. Yekulisa.
okwambala obukolu gwe bwabuli kino kikoyi babitundayo ne maduuka zino mmiri ani gwe tuloze njawulo ki ati waliwo gwe tuloze ffe Samira sikuloga Samira siki salongola dduwe waawo omusamba gw'omutula ku ngoma tazituddeeko agambe ate abana ate mukyawakanya owaaye salongo olira mwawakanya era woleeta siri mulogo gamba nti ogwokolanga ali kwali kuba omulogo kirala nze ndi musawo w'ekinnansi ajjanjaba ebizibu by'abantu siri mulogo kuba sina gwe ngenda kubya accidenti omulogo sina gwe ngenda kutta nze ndi muntu oyo anoonyeze omuntu oba okaba ng'olina ebizibu kususeeko nze kyo kyenkolako okukiregeeza anoonyeza oyo miki mirembe na mirembe mikisa na buli kimu gwe kyolina nekisumulukuka ate nalibadde nkolawo ki wano naawe bwekakwe waliwo ebintu byolaba togezanga n'obuuza nti kati omwana wa Naalongo gwosobola okukibuuza nti kati bameka bambaddewo embugo waliwo ayambadde wana embugo naye abasawo abaganda babeera mu lugabire goli mu ngatto kituufu babeera mu lugabire naye kakati guno omudango guli ate lwaki kubanga abasawo abaganda singa tebatunda mu kamera nansobi nene okutuuzamu nze navakoyo lubaale atali wakola ki watawa abantu mirembe omuntu wasamira lubaale eva empewo ze zina kuba muzimuwa emirembe akole ekyayagala bwelubalewo wasoga watu bamweyana emindi yebeeramu taaba omuganda so wegundi owenjayi asi owenjayi taaba tumukozesa kutabaala nakubangula bakabanga kabangula kano kaki kano kaluma mu budde obw'eddembe ate kali akantu olina okukaluma mukko mu biseera sirimba kaluma mukko kaki ako bakayita batya eno baluyita lusimbi kitegeeza ki olusimbi kuba na nsimbi nnyingi kwegamba ffe tuba twewunda ssente ebisa ebisinga era kyova nga sente ziba zitwetoolodde tulengeze wala mu wiiki emu okuva kati kyekigenda okubeera mu Fangoni Forest ekigenda okubeera mu Fangoni Forest tulengera wala kati ate kati empale negenda kweyongera kyenengera era kyekindese kubanga empale negenda kola ki sitegenda yeyongera ate tebalina kyakukola naye banakaaba balikaaba balisi ate bajja nageza nako tugenda kubera nti basobola temugenda nagezaako omuti wagusimbawa ebyo byama bya busawo mwana nge bya bujjajja naye nga kyenjagala mumanye musuubire birungi biki kyenjagala obagamba temukyawa abantu basamidde omuntu waba asamidde aba anoonyeza bunoonya nsiye kumanya kwemanya kubaita okwezuula n'okwevumbula abantu bangi muli eyo temwemanyi temumanyi webwezula buli omu bwoba toze waladusita weetambulireko era weezuule gyoba oli opanye omukisa gwo weezukusa omukisa gwo kubanga abantu bangi bavuka ennaku zino tuli bageto yuti n'okola ebitaano ate ekya ne bigenda bugenda so ate nga weetaaga okugulayo akamotoka oba akayumba okitegedde kale okwetambula bwoba olina ensawo yabajjajja olusidu wateekamu ekigali kinaamu buzibu kuba babibyo bya kikaaki guba oli ku bibyo abo abatasobola si laddu zitta maidiya wegenda omubuuza laddu zitta omufuga genda omubuuza mama Fina nti laddu zitta kino kitgenda omubuuza laddu zitta omufuga ogambi pulezidenti wabatasobola laddu zitta genda omubuuza omufuga nze siri wa bulijjo nze bwekankukule ffe tukulyetinga basita ate bali basawo baganda kakati abo naye mama Fina akusinga amaanyi agasinga kukiriwa ngabirabwako tupagabira abantu obusente omuntu aba teetaga bizibu bya ssente omuntu aba yayetaaga naye enkya ajja kugulira ennyama omuntu olina mutwala ku nnyanja yige kuvuba so simmwa kati enkya bwe ziggwayo esatu ekyajja omusabe si walibadoga muti omuntu ono kamwambulwe mutereze bwekyaleme kunsiba kati kibanda yagenda okundabirira segenda muwa buwi ssente leero tabadde tapa ku soda na bbiya kati genda kugulira ndakulya owaayi akola nsobi okulabirira abantu okuba abantu ssente si nsobi naye wabasazeewo okubayamba abayambire eddala kwegamba abaweseze nabatase n'ebizibu ebibalemeza mu bwavu okuba obuwise tekimala n'obujjanjabi engeri musawo ajjayo omusawo obw'obuganda n'abantu abo abajjanjabi eddala bepale kati yadinga kyayagala okuziba buli abasawo bagenda banamubuuza mama Fina okoze ekyo oyambe abalwadde bameka nawagundi emiliyoni 3 nawagundi emiliyoni 5 nedda kyotwagala tugamba nti laddu zitto oyambe abameka nti gundi omumanyi yasituka gundi omumanyi yasituka gundi omumanyi yasituka okitegedde ffe kitunoonya abo abaali abanaku
badde waggulu omwana talina mwasirizi yeefeeko adde mwasituke okitegedde laddo gizita sinsi oli musawo kyemmanyi okoleddeko abantu banyi kituufu eddogo mbayimbi gye bali era beeroga bino byaddala mwana wange bino biba byaki byaddala tebibaamu kusaaga lwaki era muyimbi kigomanya asinga osaga gendayo nze kyenjagala okumbuuzaako ensonga yonna tusogeddeko zibadde za fangoni ebitali bya fangoni nabulwadde yenna atali wano sigera kukyogera waliwo abamulwanyisa nga bayita mu maanyi g'empewo abo bebasinga obungi ebyo basinga obungi itavyewedde balina abadde swaba kyamu Soba soko je boys. Leero kibanda nze kukubagana yatukubagane kibanda kideeso olwaleero yatukubagane Oyo bwango moni. yatukubagane ekibanda Yandalo wabya balubali. Mama bajaja kubale ku muntu. Abajaja tebali ko nzaali bo leero. Bajaja tebajja tulabe. Bajaja tebagera kubagana. Kemuli jajja nga yali kafist. Sirago bona. Hadi bili kabuloka. Nenga yali kafist kabili kabuloka. Eka tiboso kubagana n'ekibe ninga kuliko olutabalo. Abasaba baganda bakagamba. Abasaba baganda bagamba bakole nnyo. Bongeremu amaanyi mu bye bakola. Tujja kwongera okubategeeza naye bakole ki? Akadde kano balina okukola ennyo. Batwage bakozeewo mu nsi. Bakole bajjanjabe abantu bawone. Mukole nnyo mujjanjabe abantu bawone ate mukole hiiti. Ate bakola bufuusa mujjanjabe abantu mubeere b'amazima na bwenkanya ate mujjanjabe abantu b'emitima bulungi. Musobole okuba nga mwambala embugo mu kkubo nga mutambula nga nze. Namugenda mutambuza mbugo muki mu kkubo nga mugenda mutambuza bigere weemuti. Ekitegedde kiri. Kubanga bino bya ddala. Naye nga bambi teweetulako tukaaba ebizibu bingi ebyensi eno ate kyaba tumuddeko ku buwangwa ne ku nnono. Wekiri bampita Saalongola Dusita yave Bunyoro n'asibira ebugamuzi bwa Kazooba Kanyamwanga. Okitegedde.